mwagalane ate mwekubabikola ezo bagamba Yesu Kristo kyegamba mwagalane love one another kyamukisa mulungi Bruno yali asabiddeko ewuwo not only Bruno ngera bwagane nti abayimbi bonna almost gwe pastor waabwe naye kuoza which advice can you give to all artists because this is not Bruno only okubanga avaayo embeera eno ogezaawo abayimbi abajjawulo bajja balwana which advice gwenga pastor gisobola okuba abayimbi nze ndowooza okumanya nti at some point bakireetemu nti bw'olinyanga olusozi lumu n'olutuuka waggulu sigala ng'oli mwetoowaze waliwo olutanatandikako kakati abayimbi balina oyiga nti ebintu omuntu kyasiga kyakola kiri kyakungula ojalwanira eno lumootoka okungule era okungule bubi mbakubiriza okwagalana kubiriza abayimbi okusonyiwagana okufuga obusungu bijja ku affectinga maaso eyo bijja ku affectinga musically wano oba olaba nga byakabi obusungu bw'otabufuga bumala ne bukuviiramu emitawaana mingi olina okufuga obusungu kyekigambo kyeŋŋamba abayimbi naye era pasa wadde tobadde mu ggwanga kyemmanyi olabika intaneti ogibeerako ebya Brunoke biwaluuliddeko byatuuseeko ewuwo Brunoke alina omukyala bwabadde bwe baali nabwe mu kikolo ekyomukwano n'avaayo agamba tamuwa omwana yamuzaalamu omwana n'amugamba atendodadde n'amusuulawo n'amubuloki era intaneti nekwata omuntu gwenga pasita era pasita w'abayimbi ensonga olina okuva mu era ngaekwatako mu ngeri siina nnyo kyajjogerako eyo kati ngitandikirewo simanyi bwe gitandikira era tusabe nga bali abakulu n'abakulu Katonda abayambe bakanye bazuule amazima saagala kyogera ku kubanga amazima amatuufu mbadde sikimanyi okusaso kiwulira sikwewuuza naye mbadde sinakiwulira naye abayimbi abo baba bazeewo okukyaki gwenga pasi osinga ntanda ki gy'osinga obbasibirira ndowooza nti ojja mu kkanisa oba bw'oba omuntu wa Katonda era nsigo ya Katonda mugwe ffe tugifukirira naye Katonda yakikola ki yakimeza obanga omulimi so nze ndi mubuulizi wa njiri era abayimbi tubaaniriza mu kkanisa yaffe n'ekkanisa endala zonna okugenda okuwulira ekigambo kya Katonda yakola omulimu nze sinze mbanga mulimi asiga Katonda yameza wateranga oteekawo Sundays ne counseling ziri kuba abayimbi b'otabadde practice zeeyongedde nnyo ate nga babeetaaga omubasobola okuwulira ekintu ng'omusonga nabeerako kunaye nakkalikali Celebrity Sunday twazitopingamu naye Katonda nga imbeezi tulizo ziddamu mwaka tuyiza era bwe nanyuma nekenzaawo ngamuga nti ndowooza tusaana zayamba nnyo naye kyaki yalina okuzimbibwa nga Celebrity Sunday nga zitutwala mu speed nga tuli bubi nnyo ate engisiyo naye tulaba naye nga tusooke tukistopinge Katonda nga ye mubeezi tujja kukiddamu abayimbi baddengako batandika omwaka n'okusaba I think we'll do it again. Yakunoonya chairman John Segawa tukiddamu ate counseling zizo kubanga abasafizi bakuga Sunday mwaka gujja counseling zizo bazeetaaga nnyo yongera okubivumirira ebiragalalagala bivumirira n'ensaba bw'obanga olina ekirooto kyo yo dream ekirooto kyo kyekikukuuma eri ebiragalalagala n'empisa embi nnyingi ffenna teryatuukiridde buli mwanya kyabana nakyo but if you have a good dream ekirooto kyo kyekikukuuma oyagala kikutwala paka wa pastor nakirala akasembayo tukagenda kwogera out of camera omukyalo tukulabye ngozi okuyibirako omuwagizi ate nga nawe olijjana ate asabirako nnyo ne Wash House mwebaza nange okumpa omukisa Dawudi Lutalo y'omu bakwano bange so nebaza Mukama nti ne konsati yenga gisanze nali manye enyiza obutagisange kibadde kimu kukiweesinga okujja okubeerako e Kampala kwa Dawudi mukwano gwange era mbayozayoza mwebaza mumuyozayoza n'abawagizi be Dawudi muyimbi wa Uganda muyimbi mulungi tawemula we love them owoolyanyo bayimbi banno nno ate nga basalia ku kyaki banesi babeetaba mu kuyimba kulaba ani asinza ekibuuzo
ekibuuzo kiri kyaki twakusuubwa nnyo okujja okusala empaka kuba gwe pasito omwoyo yali badde asala amazima ati gonde yasinze ekibuuzo kiri twakusuubwa okusala empaka nange mbayozayoza shiba yozayoza ne sindi yozayoza ne music wa uganda yozayoza abakyala the film so the women in the industry bali female muzungu naye abayimbi abakyala mbayozayoza kuba bakwata eggwanga nane baliteeka ku mukenke so nze ndowooza nti omuwanguzi ye music era ndowooza nti buli omu yali yeetaaga munne. I think they both, it was a two-way traffic. The fire was needed to come from both sides. It was and Shiba inache yaleta nesinda inache yakola yaleta kyekyakifula ekyaki ekyamaanyi ndowooza buli muntu aveewo nga yawangula buli omu yawangula, music yawangula, abakyala bawangula. Nze ndowooza buli omu alina omuliro gwe yaleeta ogwaleeta pressure. Netwebuuza ekibuuzo, abato mu music industry zeetaagisa oba tezeetaagisa? Singa tezigoing beyond that, singa bato tezisukka stage, singa tezigenda off stage, singa bato ejja nebeera ya stage then bwegwawo nemwekola ki nga bwebongako. At the end of the day you are both winners. At the end of the day you are all paid. At the end of the day your music which together was at the end of the day fans were happy. Singa battle kwega sisi twandiwagidde nnyo naye zireeta some good excitement ne vibe kasita abayimbi babeera mature enough obutazitwala off stage. Peter ne bannange musonyiweko singa abayimbi bakisigaza nga 100 music nga tekisukkaawo tewali kwewonana muvaawo ne mwebongako oba kisegeera nga olaba mupiira bakuba goolo 7-0 olina okubuuza coach okulaga nti there is a fair play and humanity and respect for each other. Awo nyine Deputy Speaker wa Parliament yagambye nti yanyagadde okulaba bebe nika miliyo abali ku stage yebo nabo babatendenga musical oli mukulu ebigambo by'abakulu tebabirya sijja kudda migambo ya Deputy Speaker ndowooza alina ensonga zinaye so sijja byogera ku kirungi bakiri apasa nzikiriza nkuze kino ekibuuzo oli pasita ali ow'emyoyo era ayogera n'abantu ne bawulira era mbayimbi bano bennyini balandise okwekubagana wayogedeko ku nabo Bruno Shaila Gashumba ne Yakava bali awo bali mu kwevuma beesikaŋŋana omu yakuba ne munne bamutulizawo n'obwoso kigambibwa nti Bruno yakuba bikino engeri gye mbadde sikimanyi era sigenda kyogeraku kuba nti nsogedde ekisoose kiwulirako gwe naye Kristo Yesu atusuubiza I believe you are all God fearing abayimbi mutya Katonda